best tune records. Mutindo Stories ku Mutindo TV kwoli leero katugende ne kano okaweereza abo abataagaliza bannaabwe. Olunaku lumu embwa n'embizzi zaafunamu obutakkaanya, naye obutakkaanya kwe bwava nti ensolo zaali zinoonya omuntu ayinza ozikuuma era okuzikulembera. Embizzi yeesimbawo n'embwa ne yeesimbawo, wabula ensolo zonna ezikuumibwa ewaka zassa kimu nti kazironde embwa y'erimu ku magezi era yeetegeera okusinga embizzi. Ekintu kino embizzi kyagiyisa si bulungi, embizzi n'eggula olutalo ku mbwa, embizzi n'ewala n'embwa, naye ng'embwa tenyega, yeekola mirimu gyayo era ng'ekolagana bulungi n'ensolo endala. Munnange embizzi yalaba luli lutyo, kye yakola neeyita mbizzi zinnaazo ne zikuŋŋaana n'ezigamba bannange bawambizi bannange, embwa eyo etukinaggukako, embwa etulyako obuyinja, embwa yatutwalako obukulembeze, ate bagyagala nnyo, tugikolere ki? Munnange embizzi zajja n'ekiteeso ne zigamba tulina akatale kamu mu kitundu, ate akatale kano katunda nnyama yokka, ate embwa ye nnyama yokka, we waba tewali nnyama gy'eyina tesobola kulya kintu kirala kyonna. Embizzi ne zikkaanya nti olunaku lw'akatale zigende zigule ennyama yonna mu katale zigimaleyo, embwa ebulwe kyegula era bw'enaabulwa kyerya ejja kufa enjala. Munnange terwalwa akatale nga katuuka, akatale kano nga kabeerayo omulundi gumu mu mwezi. Embwa eba egenda mu katale okugula ebintu, yasanga magumba ng'ennyama yonna embizzi zigiguze zigimazeeyo. Embwa yatuula mu nnaku ey'ekitalo wakati mu katale, ebeera enakuwadde, mukwano gwayo Kapa n'ajja n'amugamba Wambwa ng'onakuwadde. Wambwa n'amugamba laba abawambizi kye bakoze, ennyama yonna bagiguze mu katale ne bagimalawo, bandekedde magumba, kati sirina kye ŋŋenda kulya kumpi okumala omwezi mulamba. Kapa eba egenda kwogera, embwa n'egigamba naye tofaayo, gwe weesirikire, nze ekyokkola nkitegedde. Embwa n'ekuŋŋaanya amagumba gonna n'egeetikka n'egatwala ewaka ng'eyambibwako Kapa. Kapa n'amugamba ogenda kukola otya? Embwa n'emugamba embizzi zeerabidde nti nze bwe mba siridde ennyama nsobola okulya n'amagumba. Amagumba gano nze ngenda gaterekera ebbanga, naye ennyama yaabwe tebasobola giterekera bbanga ddene, ne bwe banaagikalirira bajja girya eggweewo, ne bwe banaagifumba tebasobola giriirako bbanga, lwakiri endala ejja kubavundako bagisuule. Munnange embwa bw'ekyo we yakola ng'erya ku magumba, agamu ng'egaanika ng'egasekula nga yeenywera obuugi. Embwa eno we yayoyanga okulya ku nnyama ng'egenda mu mbizzi ng'efunayo akabizzi kamu keejjayo ng'ekalya. Embwa we yayoyanga ennyama ng'era ekola kye kimu ng'egenda efunayo akabizzi kamu ng'ekalya. Wambizi omukulu agenda okulaba embizzi zikendeera ne yeebuuza kiki ekituuka ku mbizzi zange. Kye yakola ng'agenda yeekubira enduulu mu kakiiko ng'agamba bannange embizzi ziggwaawo, bannange bonna baggwaawo, naye simanyi kikibalya. Wambwa yaliwo. Wambizi wamala okwanjula ensonga, Wambwa n'amusekerera n'abagamba bannange, oyo gwe mulaba ng'ali wamu ne bawambizi banne baagenda mu katale ne bagula ennyama ne bagimalawo nga tebaagala mbeeko kyenfuna mbu nfe enjala, kaakati nze baali baagala nkole ki? Abantu bonna ssaako n'ensolo zonna omusango gwazisalira Wambizi, ne batenda Wambizi obusiru, obutumbaavu n'obutategeera. Ne bamugamba gwe wabadde osuubira Wambwa okufa enjala ng'akimanyi wooli, ng'akimanyi ne banno weebali, era yabadde addako na kulya ggwe kubanga wabadde ennyama ogimazeeyo ate nga naawe mwennyini oli nnyama gy'asobola okulya. Bw'atyo Wambizi yeetonda ng'amazima alaba obusiru bwe n'obutumbaavu bwe bugenda mmusuula mu buzibu, ate ng'olwedde bawambizi banne abasinga baali bamaze okuliibwa. Kyakuyiga ki? Osobola okukola ekintu ng'olowooza olumya munno naye ante n'ofundikira nga nte kiridde ggwe. Mubeere bulungi. Mweraba. Mutindo TV, the best online TV.